naye ng'awamu ngenda kubawa miliyoni 8 nga family. So miliyoni 2 zino bajja kuzinona bagire nga batandikirako, then millions nga nze Mwami Kimbo wa ku nteekateeka yonna ngenda kubawa obukadde 8. Ate era ne wanaabeera nti nno wabuzeemu, kubanga Mzee Tamale Miloni nze sina nnyo nakyakwogera. Abadde yava mu kubeera omukwano gwange, n'anfuuka muganda wange, anzimbye mu bintu bingi nnyo, ampadde abantu, ankonekitize ku bantu okuva ebweru, ab'ebweru abaawa buli muntu yenna. Leero bwe kijja wano mu Uganda abakungukungu abo bonna bonna be yakolanga nabo abaawa nga buli muntu yenna amugamba bugambi nti mmanyi Mwami Kimbo w'oyo, so kimpadde embeera okubeera nti no byonna. Mbasaba tukwataganire wamu, famire yange badde yamutegeera, famire yange nga muzeeyi ne bwe tumuyitawa ne tumugamba nti nno kino okuviira ddala mu 2017 ng'ajja maama owange ye nga ye bwe yabulidde amawulire ago yazirise n'okuzirika, kubanga babadde batera okuwuliziganyako ng'abakulu n'abakulu. Muzeeyi alina ebintu bingi byampabuddemu ne byanzigyeko n'embeera okutambulira awamu yonna. So tugenda kufuba okulaba nga buli kimu kyonna, era sigenda kuva wano ngenda kubeerawo nti buli nteekateeka yonna egenda okubeera nti nno yeetaagisiza okubeera nti nno tugyenyigiramu, tugenda kubeera nti nno tukwataganya bulungi. Mukama Katonda agira akyagumya buli omu, tulabe nti tusobola okukwataganya. Webale nnyo ne bwe muwulira nga akasirikiro kakyaliwo, enteekateeka n'enkiiko zinojja mulaba kituufu muzeeyi yamaze okuwummula, naye mu kiseera kino okuleka nga bwe mukyatuwumbawumba ensonga zonna n'omubiri gw'omugenzi gukyali mikono gya state n'eddwaliro, then state bwemaliriza ensonga zaayo egenda kutuddiza ensonga eyo n'oluvannyuma tutambule. Naye tentatively tugenda kubeera bwe tuti tuli wano olwaleero, era mukadde tujja kumufuna okuva Janava ayolekezebwe ku parish eBunamwaya St. Javiira enkya na isaawa 4. Tubasaba mutwegatteko tubeere nga tumwolekeza misa. Naye apparently omwami oli atudde mu kati wali mu tenti gye mulabako enjawulo oba eri ku mufuubeeto w'ekikomera oba ogw'olujja. Omuntu yenna akyadde wano wulira eddembe nga otuwandiikiddeko mu kitabo ekyo ng'omukungubazi, kyokka ebigoberera ekiwandiiko ekyo, entebe eno eri mu tenti esembe eno webali taata waffe n'abaana. Nsaba omuntu yenna alina kyaba asobola okuba nga ayogera ekisingawo ajja kwogera ne taata waffe n'abaana gye bali eno, so si muntu mulala yenna. Tujja kuba tuba updatinga embeera yonna nga bwe tunaaba tugifunye, naye twagadde tubaweeko embeera eyo ate tulabike nga tutambula, kuba bundaba buli ajja ate eno n'eri naye nga yeebuuza lwaki. So tubasaba tubenga bwemukyatugumiikiriza, nsaba ffenna tugire nga Дебаш.